ne muddira ne mugenda ne mumanyira abantu gye yafiiriddwa. Nedda tekiriyo ekyo. Buli omu abeere ne ttiimu ye. Tetuyinza kukkiriza abantu there is something wrong. Buli omu azimba eyiye. How do you humiliate the mother of someone ajjanjabye omwana we for over 1 year? Basebo ne banyabo basiba Seggirinya Muhammad. Seggirinya Muhammad ogenda okulayira. Yava Nairobi nga mulwadde. Nga ffenna kyetugamba nti maybe obukumumma beyiro kyamugaana okugenda okweyongerayo okubujjanjabi naye Seggirinya yali mulwadde. Even before swearing in. Of course okunogattako stress gye yafuna musajja wattu eye kooti naki nogattako musiba nga yakava Netherlands. Sebo n'owulira omuntu omusiru ng'avaayo aga nti ekyase Seggirinya kye kino. Of course they are contributing factors, but there is no single individual that is responsible for the death of Seggirinya. No. Sebo ne mugenda ne muyimirira maka g'omugenzi ne mugaa nti mayiti ye tejja kufuluma mumuswalidde swale y'ekitundu tetegeerekeka. Tekisoboka. Awo twawudde ebino bikoma ku mulembe gwa Museveni. Museveni gweyimirizaawo buno obujjega. It cannot happen. It cannot happen. It cannot happen. Son has been taken back to his ancestral home. Balibe bamukwatibwako. And that's how it should have been. Bwebakukuwa n'oganja fenga abapate mu kibiina kyabaddemu tujja genda tukole morning yaffe ku pate basi. Gwalaba yataliwo yakubuuza lwaki mukola morning ku pate. Speak all that you want to say, the good and the bad. Okomyawo era speeches mwaziwa ku pate. Then vaawo maiti erazeewa nti ku parliament. Speak at parliament. Nze wampulirako nga nsaba nti obanjogerereke wala. I spoke, I gave my eulogy ku parliament. Ne tumusaalira. N'agenda ku muzikiti ewambogo. Leka abasiraamu b'oku muzikiti bamwogereko. Ogenze muzikiti toyina wuzu. Otudde muzikiti. Mwefudde nti mwogera ki? Oyogera ki muzikiti? Oyina aya ki gy'ogenda okwogera muzikiti? Oyina dduwa ki gy'ogenda omusomera muzikiti? Wavudde ku muzikiti kale bakkiriza agenze ewuwe. Bw'oba badde mukwano gw'ennyo genda ewuwe oyogere. Then finally mumuleka agende bamurestinge mu ancestral home yaabwe bonga bwe baagala kwe kuwa mayiti ya munne ekitiibwa. Gw'owulira otya singa bakwata mayiti yo nga bwe bagizuuza bwe bakola omusajja ali mu jeneza bamwemba aminze. Kaakati njagala mumbuuliremu abali wano. Baseeka mwenna muli kuno basemba ddi okunaaza Seggirinya. Okunaaza mayiti ye. Era bbanga kiri etutwala nga tetunnamunaaza omusaalira. Mukutte mujolonga mayiti, mujolonga buli kimu, mutadde buteesaawo, tebamanyi oba omutwe gwe guli mu maaso, oba eno oli amalize gayimiriranga bw'asanze ekibula temukitunuddeemu, buli kimu. Abaabaddewo bakutte bukwasi ku ttama ne bagaa kiki kino. Mukutte mayiti ya munna mumusuddeyo busuuzi. Mwekubisiza ebifaananyi. Basebo ne banyabo nange mbaddewo. Basebo ne banyabo, what is that?
temukomye bwe kutyo ekyo mukijjeewo ne muto obusajja bwe private parties ze ne muziteera abantu bonna alaba omusajja abantu beyeesiga abantu abakola vidiyo nga bagaasegirinya lekeraawo genda owummulemu omire empeke mukijjukira baali basayidi ki ekikusumbuwa tukimanyi fenna simanyi awaliwo obulwadde genda omire empeke temukimanyi bakyogera today olwokuba bunoonya bukaadi bapretending okubeera sense it is impossible twayawudde muli mashariki tuli magharibi enjuba gyeva gye tuli muli njuba gyegwa nti bukeere enja omuntu ajjeyo ekifaananyi ky'omugenzi eky'obwerere bwe n'akiteeka ku social media nti kiikyo mukirabe nkuddiddemu waliwo agaye nti ani yamukwata in the first place gavumenti ye yamukwata nga bwe yakwata buli omu Segirinya was poisoned. It's not true ate nammwe mukimanyi nti si kituufu because nammwe babakwatako lwaki tebaba poisoninga mwe tugaye mukolagana nayo oba muli mikwano gyayo yes Segirinya had underlying causes ng'ayina ng'abantu ffenna osobola okulwala pneumonia osobola okuba n'ekigere ekirwadde osobola okuba na buli bulwadde naye oli bwakulwisa mu kkomera era ekyo nakyo tukyogerako gavumenti ensonga ya beyiro muteekeemu amagezi because omuntu atagenda kusikipinga beyiro lwaki omulemera olwaleero nkiwa omulamuzi eyasooka kimulumiriza mu mutwe gwe okufa kwa Segirinya kumulumiriza kuba alaba omusajja yamugaana ogenda omusajja n'awanika ekigere bw'ati nga kivunda n'otunula ng'oli mulamuzi olimu amagezi n'ogaa nti asigalayo ekyo nakyo twakyogeddeko ne tukirambulula ekyo kyayongera sipiidi Alani naye yali mulwadde Alani bwe yava mu komera bamujjanjabira omwezi gumu n'ekitundu nga mulwadde nga ne wakataliyo ne wabaayo omuntu omwe yavaayo n'akola vidiyo n'aga nti Alani Sewanyana ne Segirinya bali mu kulya KFC mu Serena ng'asinziira mu kibiina kino ekikaaba nti muzannya muzannyo na Museveni yamaze okubata n'abatereka mu Serena muli mu kulya bitafutafu ku Serena tebutuwogganira nti muli balwadde kakati njagala ombuuze oli bw'aba ayagala bano baveewo akozesa ani akatambi kano kankwasizza ennaku akatambi kano okankabizza amaziga akatambi ako kooli mu kulaba nga munnange Honorable Segirinya bamaze okumuziika akakati ng'ate yessaawa ey'okumuleka mu nnyumba ye ey'olubeerera bambi mikwano gye gyalaajanye katubeere nga tukuwa akatambi kano otabala olulere ku myaka gino naffe gye tulina emito Sina kyokwongerako Bobi Wine munnange yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'agamba nti nno musonyiwe maama wa Segirinya kati oba bamusonyiwe kuki maama bye yayogedde yabadde abitegeerera ddala bulungi alina ensonga lwaki yabyogedde tukkirize tugaane simanyi oba waliwo alina endowooza ng'eyange maama wa Segirinya yabadde tatamidde Mama wa Segirinya yamanyi obulumi bwayiseemu ne mutabani we mu ddwaliro. Kyonna ekyamuleeteddwa okwogera bw'ati ayina ensonga ze. Katulinde kwejjusa kwe. Subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section. Tegatteko nga oteekawo endowooza yaawo mu comment section. Abaana ba Honorable Segirinya beebo. Mu kubalaba obalaba ng'embeera si nnungi. Weetegereze bulungi. Ebifaananyi ebyo abaana bano tebali bulungi naye katusabe ng'ewaabaddewo okulwanira omulambo
Saidi eno ng'eyagala ebeere nga yeetwala obuvunaanyizibwa obw'amaanyi ne saidi eno ng'eyagala ebeere nga yeetwala obuvunaanyizibwa obw'amaanyi. Omukwano gwe mwalaze kubanga kyemanyi nti mwenna mwabadde mukikolera mu mukwano omuzibu. Nsaba abaana bano babeere ng'ate bafiibwako, baleme kudda mu mawulire nga balaajana nti bannange tuli bubi, embeera etabuse, embeera ekaaye. Obubaka obwondoza bugenze mu bantu abatuufu. Katweyongereyo. Ensonga z'omugenzi Honorable Segirinya munnange tezinnaggwa. Fred Lumbuye naye aziyingiddemu, avuddeyo n'abaako obubaka bwawa maama w'omugenzi. Akatambike kano. Era yali akimanyi nze byange mbyogerako ate ng'omusezi agula essiyani. Yali akimanyi nti ne maama kwagala ssente tamanyi mayembe ga nambaga. Mama kano bajja kakutuusaako manye bampita Lumbuye nze byambyogera kate ng'omusezi agula essiyani. Oli munyiike bino njogera information manye egenda kuluma naye ng'ekituufu kiri nti mutabani wo yali amanyi nti mu kwagala ssente teri akusinga, oyagala ssente ng'amayembe. Y'ensonga lwaki ne bwe yaggulawo bizinensi z'entonotono temwali muganda wo. Njagala ombule bizinensi ya Segirinya kebere eddwaliro, kebere segi boxi, kebere ki mwe yaleetadde omuntu we. Yali amanyi famire yonna nga tebaagadde ssente baweeta mpisi kundi. N'agamba no, era abantu bwe emirimu bonna bantu balala nnyo, tekwaliko n'omu ku muntu wa famire ye, n'abajja okulala tekwaliko wa famire ye. Mbagirayo ekifaananyi kubanga yamanya. Kati musige ekifaananyi mukizzeeyo emabega Segirinya nga atandise okubonaabona maama wajjira. N'azanya Katemba State n'emukwata layini n'emuteeka weeyagala kubanga yamanya nti maama ayagala ssente. Maama wonna woli ngenda kutegeeza. Mutabani wo waali wandibadde namusanyufu nnyo nti kyeyalaama ne kyeyagala mu nsi afudde akifunye. Naye ekintu kimu tafunye mukwano gwa baganda be na gwa famire kubanga muliddemu olukwe ku ssaawa esembayo. Maama njagala kugamba naawe kennyini amazima ogamanyi. Museveni ne banne be basse mutabani wo nga n'empuga kwali n'Anita Amongi. Maama njagala kubuuza memba parliament si mutabani wo mwabadde erimu ababaka 535. Maama bakamemba parliament babekabe wasanze mu parliament abazze kuna ku mutabani lwa dasi okuva mu parliament. Maama bakungu ba government kyaba nene abazze mu parliament okusibula omwoyo gwa mutabani wo. Maama mu kidala wabadde bamemba parliament bameka abazze. Abadde obadde ba national platform n'aba batini nnyo abagala Segirinya. Kati ekyennyula nnyana kiva mu kibeere. Maama njala kubuuza eri mu masanganza gye bateekekedde omukolo ogw'amawano bamemba parliament bameka abadde obadde wadde bawera 5. Naye state Museveni yakozeseza agent w'empuuga okumaliriza omuzannyo guno. Ekizibu kiri bwe kiti Museveni yagadde akwata omulambo gwa Segirinya basiiga akazigo bajjawo public ekifaananyi nti Segirinya teyattibwa Museveni era tebaamuwa butwa. Yensonga kimbadde mulaba ina propaganda singa bajja ku social media mbu Segirinya balanga abantu abalala era asimanyi mulwadde wa sirimu guwa musiiga wamwebikulirako mu mbugozo n'omukozi wanakoza nafuna sirimu. Tambudde badde bulungi alikuwa kubera ku Newspark channel kiriza tubeere ng'ate tutumirako ku mikwano gyaffe bano wammanga n'eboleka obakabawo mu comment section tujja kubeera ng'ate tukutumirako tusoose okutumira ku Nakimera Sawasawa FSHC atina mukwano gwaffe ayitibwa Hope Givers atina Kazoya Enoch atina Nabosa Belden Kirungi Esther atina mukwano gwaffe ayitibwa Mariam Mbabazi Mariam Nakato atuina Namusoke Saya netuwana mukwano gwaffe Owumo Chris atera netubera ne Pretty Prosi ntuna mukwano gwaffe ayitibwa Musimenta tuina Mr. Twawire naye tumutumiddeko Patience Prosi webale kuba nti nate nawe ekwoli netwagala otumirako ku Olivia Ninsubuga netutumirako ne ku Olivia akale nawe tusobodde okuba nti nate tukoonako olunaku olwaleero woteeka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga naawe ate tukuko